Webale kubanga atera okyekomedde ku Jan Media TV. TV yaffe yawanene ekuletera amawulire agakagwawo, amawulire agakwatagana ku baserebu n'amawulire agakwatagana eggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga. Olwaleero mbadde mbasaba ati munzikirize essaawa zino mbaleeterewo amawulire aga mwana muwala Rema Namakula. Kati nno lisiti y'abantu ab'amaanyi mu gavumenti ya Buganda n'eno central government yamaze okufuluma nga baneeno muganda wange be bagenda okuba ku mbaga ku mukolo gwa Rema Namakula ogugenda okubaawo mu November. Bano abasajja bo bogenda okusomesa zino be bagenda okuba nga ate babeera ku mukolo guneeno ogwa Rema Namakula. Mulimu benkugambye abava mu Buganda Kingdom n'abava mu central government. Ng'ate omuntu eyasookedde ddala okuba nga agenda kuba ku guneeno omukolo ye Katikkiro wa Buganda amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga. Ye yamaze dda okunfaaminga n'agamba nti nno guno omukolo sirina gubulako, guno omukolo gwa maanyi nnyo era nga sirina walala wonna wonna wendaga. Ennaku z'omwezi mu November mwennyini nnyini ennaku nga 14 November embaga wegenda okubaawo era Katikkiro Charles Peter Mayiga teyalina kira kyeyagedde. Yagambye olwo olunaku lwe ngenda okubaawo ku mukolo gwa mwana muwala ne mwana munne Ssebunya Hamza yamaze dda okunfaaminga naye nga 14 ngenda kubanga wendi. Ate n'omulala eyataalutumidde mwana teri okujjako Dr. Sabrina Kitaka. Ono y'omu ku baprofesa abaasomesa mwana mulenzi Hamza Ssebunya obusawo. Ate ono yagambye sigenda kujja nze nzekka, ngenda kujja ne bba wange ono executive director of KCCA naye agenda kubaawo bulungi nnyo. Dr. Sabrina ono ye yamaze dda okufaaminga akugambye yasomesa mwana mulenzi Hamza obusawo waneeno e Makerere. Engineer Kitaka yagambye naye baawe nnyini agenda kwebereramu naye asooke abeerewo ku mukolo gwabwe. Ate tetwakomyawo kawoka lisiti yino ekyali n'omuntu omulala yagambye nti nno nina okubaawo. Ono ye maama wa Ssebunya Hamza. Ye yagambye nti nno nze nina okuba ku mukolo gwa mutabani wange. Ono mukyala w'amaanyi nnyo, ye commissioner wa agriculture oba muyite commissioner of Ministry of Agriculture. Ono mukazi wattu bambi naye amaze dda okunfaaminga n'agamba nti nno guno mukolo nina okugubaawo ogwa mutabani wange. Ono ngambye ye Minister wa Agriculture naye akonfamize agenda kubaawo bulungi nnyo ku mukolo. Ate yagambye nti nno this is not only introduction but it's a full mega introduction. Bwe tuve ku buneeno obukolokolo bwe tuzze tulaba mbu ate obwa gundi ne gundi wa no this is a mega, kino kigenda kuba kisukkawo ku mikolo gye bazze balaba. Yagambye nti nno ate mukono omukolo togenda kubaako muntu omu yekka, abantu bangi nnyo abagenda okujja okuva mu gavumenti, ba government officials bannyo bagenda kubaawo bulungi nnyo. Kati bakitegeeza guno we gugenda okuba egimu ku mikolo egisitudde abanene mu kibuga Kampala. Ono omukolo kwegamba gugenda weera ddala ekitiibwa. N'ate era bambi mukwano byaffe mubale okubanga ate obedda mu kyekomedde ku Jan Media TV. Ate temwerabira nti musobola okusubscribinga awo gaba tetannaba kusubscribinga kubanga ofuna updates zaffe buli ssaawa. Ate tugenda kuba tukutusako amawulire agakagwawo waneeno. Ate tewerabira nti osobola osharinga n'obeera ng'olikinga n'okulayikinga. Webale nnyo kubanga okyekomedde ku Jan Media TV. Beebo officials abagenda okubaawo ku mukolo gwa mwana muwala Rema Namakula nga afuna munne ayitibwa Hamza Ssebunya, Dr. Hamza Ssebunya.